Bannadiini ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu Ssaabasumba beegasse wamu ne basaba His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okusonyiwa munnanguzi omuli w'enguzi Mathias Mpuuga Nsamba n'okugezaako okumukakkanya okomyawo emirembe mu kibiina naye His Excellency Deputy President of Uganda gwe tumanyi obulungi alemeddeko agamba takyakolagana na banguzi era takyayinza muwa chansi yonna. Tweyanziza nnyo pulezidenti waffe obuvumu obw'okozesa n'amaanyi g'okozesa bannange ddala twetaaga pulezidenti bw'ati tutaaga pulezidenti atambuza bw'ati ensonga. Abantu abamu we tutaabeekaliremu we tutaabanaabire ku maaso bagenda tufuukira ekizibu. So kino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyalina okukola kibeere kyakuyiga. Abantu abamu muyigire kuno tukooye okubeera mu nnerimbe za corruption nga ye Museveni abalya corruption abatunulako butunuzi bwe bati n'abalika naye ffe tubalage nti ffe eno gavumenti eddako gavumenti eriko gavumenti y'omulembe gwa Kyagulanyi temuli corruption era enguzi ogirya okimanyi. Ensi nnyingi eziremye okukulaakulanirwa abantu abamu abaagala okwekkusa funa omusaala gwo gw'ofunye sirika. Naye ebyokulya corruption byo tetugenda kukolagana nabyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ensonga agiganye era agambye nti tajja kukkiriziganya na muntu yenna omuli wa corruption omuli w'enguzi tagenda kukkiriziganya naye. Yoyo pulezidenti mwembadde mukyali awo nga naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuubira nti mugenda muzza emabega. Ono pulezidenti bagambye yasazeewo Mathias Mpuuga Nsamba wummula zaayo ssente ffe tukolagana na balina ssente ya kibi tetukolagana nabo. Tokyalina kiddako baaba ne bw'onaatwala His Excellency wa ne bw'onaamukukusizaawa tongera okujjukiza n'okutegeeza nti ki ekiddako tokyakirina. Tokyalina ky'ogamba bantu mu bufunze. Bannaye tugenda kunyumirwa. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we munaamutwala wa naye munaamukukusa mutya yaganye president ate ffe president tumumanyi. President bw'asalawo aba asazeewo ekyo kye kimuyisa president n'agamba nti omukulembeze ow'ekitiibwa omuteeketeeke obulungi alina obumanyirivu mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda okuggyako abaagwa mu by'obufuzi ng'ebimererezi be bokka batayinza kumanya mugaso gwa Mathias Mpuuga mu by'obufuzi by'eggwanga Uganda. Munnange mukadde wange nkulamusizza nnyo nkuwa ekitiibwa olw'ekifo ky'olimu nti oli mwami wa Kabaka n'emyaka gy'olina gy'emyaka egiweebwa ekitiibwa era egisuubirwa okuba nti givaamu ebigambo oba oliawo byosobola okukozesa ng'obujulizi mu bifo ebirala. Wakozeseza olulimi Luganda nange mbadde nsaba nkozesa olulimi Luganda mbeeko kenkuwawulamu katono nnyo newankubadde nga sinza asaanidde okubeera nti nsobola okuwawula naye Omuganda agamba nti ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'ozina. Ekigambo kye wakozesezza ng'oyita abakulembeze ba NUP abo abasalawo okuyimirira ku mazima n'obwenkanya mu kutaasa eggwanga lyabwe n'obayita ebimererezi. Oyinza okuba nga ekigambo tewakikozesezza ku bantu batuufu. Olw'ensonga ki kye bayita ekimererezi? Mukadde wange ekimererezi kye kibala omuntu kyakutte n'akisuula gy'akisudde ne kimera nga tekisimbiddwa busimbibwa. Gayinza okubeera amalagala ga lumonde ne mugakandwa ne mugasula gye mugasudde ne gamererayo gye mugasudde. Guyinza okuba omuti gwa muwogo ne musula gye mugusudde ne gumererayo gye mugusudde. Ekimererezi kye kibala ekimerera kungulu nga tekirina nsibuko yaakyo nti kisimbiddwa busimbibwa. Era bw'osanga amalagala gagamera obumezi bw'ogenda okugasikayo bw'oti ojja kugasanga gajjudde mirandira na biwuziwuzi. Bw'oba osanzeeko olumonde oyinza obutasangako omunwe gwa lumonde gusobola kukukusa mwana muto. Ekyo kibayita ekimererezi. Olw'ensonga si kisige si nsigo nti erina base oba erina ensibuko weesibuka weesobola okusinziira n'ebala ebibala. Ekyo kibayita ekimererezi.
ne bwaba muwogo era ojja mumusanga nga bw'omusigulayo oyo w'ekimererezi oyinza osangako omunwe gumu olusinga muwutta obanga gwa biti era n'ofundikira nga tomufunyeemu nnyo kyamakulu. Ebyewuunyisa nti ebiseera ebisinga obungi ebimereze ebyo omwana wattu bitera nnyo kubanga binyirira nosanga amalagala mu nsiko gye gamera nga ganyirira bwe kati gonna ga green oba muwogo gye yamerera mu nsiko ng'anyirira okukamala obukamazi. Ekyewuunyisa nti osobola okusanga amalagala amasimbe agali mu kikata agalina ensibuko yago we gasobola okusinzira ne gabala nga masiiwuukirivu naye ng'okufuna emmere totawana na kusima emmere obungi bwayo ng'eyasa n'ettaka ng'otakula butakozi bwe kinojjawo omummonde. Kati gwe atunuulira obunyirivu bw'ekibala n'otatunuulira nsibuko yaakyo wagye kisibuse ensibuko yaakyo eruddawo ekireetedde okunyirira oyinza okutomera n'ogenda n'ekimererezi n'oleka obulagala obusiiwuukiridde ate nga bulina ensibuko yaabwo mu kikata. Oba okitegeera bwe kibanga ekimererezi kiba kibala ekisuuliddwa ne kimerera gye bakisudde. Bwe bakuwa abantu babiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga, ani kimererezi mu NUP? Ani gwe baasuula n'agwa mu NUP? Gw'obombuulira kubanga tumanyi bulungi nnyo nti Honorable Mpuuga ekibiina kye yazaalibwamu ng'awagira kya DP yajja atya okubanga ekisaawe n'ali mu NUP. Kitegeeza nti yasuulibwa mu kibiina kye nti DP bwe kibanga kyali kikata nga mwe yali yasigibwa kwaba asinziira kweyo base kweyo ensibuko ye aveemu ebibala yakuulibwa mu kikata n'asuulibwa mu ttale n'amera. Kati kitegeeza nti mukulu Mpuuga bwe tuba nga tuzze mu Luganda olutuufu ekigambo kyabakozesezza ekyekimererezi ebyaddala yabeera ekimererezi nti ye yasuulibwa okuva mu DP n'amerera mu NUP. Awo mbadde nkutereezaamu katono mu Luganda. Ekyokubiri, omusajja ow'ekitiibwa omuteeketeeke obulungi omumanyirivu mu byobufuzi ebyo byonna okitiibwa kye obumanyirivu bwe n'obuteekebwa kwe okulungi mu byobufuzi kyayamba ki DP ye okugitwala mu maaso. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omusajja omuteeketeeke alina obumanyirivu ow'ekitiibwa ennyo ategeera ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Kijja kitya okuba nti Bobi Wine bwe yayingira palamenti teyasangayo Mpuuga ate nga bwe basirabidde yaliko mu palamenti? Lwaki mwamujja mu palamenti n'obumanyirivu bwe bwalina bwe mumutenda n'ekitiibwa kye kyemumutenda kyalina n'obuteekebwateekebwako okulungi kumumutendereza nagwo, lwaki mwamujja mu paliyamenti? Obunnanfuusi bwammwe obwo bwe bubonyaabonya ensi yaffe. Akasembayo ssebo ow'ekitiibwa ku bantu babiri, ani yalonda munne ku katebe gye yali asuuliddwa? Oyagala kungamba nti no Mathias Mpuuga ye yatambula n'agenda e Kamwokya n'alonda Bobi Wine n'amugamba jangu tugende mu NUP? Tujja tugende mu byobufuzi? Oba Bobi Wine ye yajja Mpuuga ku katebe ke mwalimu amusuula n'amukobera muga nti muzeeyi komawo tukole, ne mulyoka mumuzza mu palamenti olwoyo amukimye Bobi Wine? Ebyo kyogamba muzeeyi tobimanyi? Era kankubuuze, Bobi Wine ekimererezi atayagala Mpuuga olw'okuba alina obumanyirivu mu politics mbu wakitiibwa nnyo okusinga Bobi Wine era muteeketeeke bulungi mu byobufuzi okusinga Bobi Wine nga bw'okimwogerako. Ebbanga lyamala mu palamenti nga asindikiddwayo DP yaliko omukulembeze mu kakiiko kimu bukiiko bwa palamenti bwonna. Ono gwe mugamba atamwagala ye yabalabisaako ku konvoyi nga ziwerekera Mathias Mpuuga ng'amuwadde obwa leader of opposition. Ono gwe mugamba atamwagala ye yamujja ku leader of opposition ng'ekisanja kiweddeko n'amuteeka mu commission ya palamenti. Atamwagala nga teyamujja ku bwalopo n'amugaa nti wummula, wabula amugaa nti va wano kati dda wano, wonna ng'ate ne wamutadde nawe wamulamwa. Lwaki mulekerera ensobi z'omuntu z'akoze okuzimuvunaana ate ne muzivunaana oyo azoolesezza nti omuntu ono musobya?
ekyo si muzeeyi si kibagante ekiso ky'embuzi kirekerera omusire kitunulira omubaazi sibe ngero omwogudde olowooza omusajja aba yakoze amanyanga ge mumutuuze nga mukulu munnammwe mumubuulirire mumugaye nti munnange watuswazizza twakuteekateeka naye mukuteekateeka twakuteekateeka temwalimu bya bulyake ate emize gino emibi wagijjeewa wabula mulemye okumutuuza mumubuulirire ate muli mu kuyomba n'abo abamulaze nti munne kino kyokola nsobi ekitegeeza mwamuteekateeka kubeera mulyake awo nalabidde ne owekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga nga naye agamba nti era nga naye awaana Mpuuga obumanyirivu era n'agamba aweesezza ekifo kye kya paalamenti ekitiibwa owekitiibwa Katikkiro omuntu byakola bye bimuweesa ekitiibwa si bwe kiri era byennyini byakola bye biweewula ekitiibwa kye yakola byeyakola ebyamuweesa ekitiibwa era yakoze byeyakoze ebyamuweewudde ekitiibwa kye n'otuuka okuyita abakulembeze abali ku mazima abali ku kituufu nti bazannyi ba bugologoosi kyovola abantu bakuŋŋaana ng'agamba nti okuŋŋaana kw'abantu ku Bobi Wine olw'okumwagala ennyo nti muzannyi wa bugologoosi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naye tuuka okwebuuza ne ngamba nti abasajja bano basajja bakulu bano Bapookino Bakatikkiro Bafaaza abakulu b'ebika mwali ludda wange omwana avuma kabaka okumusensebula for almost 1 week ne musirika nga abataliiyo nga noono omuteeketeeke wammwe era ow'ekitiibwa wammwe omumanyirivu ennyo mu by'obufuzi looya Mulamba eyali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo Sseggona musajja wa kabaka looya Mulamba yali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo Katikkiro Peter Mayiga looya Mulamba yali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo mwali ludda nga bavuma kabaka ne musirika nga bwe kituuse ku Mpuuga mwenna mujje ebiso ebyambe n'amajambiya mujje mufaafagane n'abo abali mu kuteeka Mpuuga mu layini n'okumuzaamu empisa mwali luddawa mwagala tugamba nti ekyokuwummuza Mpuuga mu kifo ky'ademu ekya komishoni kinene nnyo kyetaaga nnyo okuwa obudde n'okukyogerera ennyo okufuuka sipiiki za buli mukolo awanabeera abasajja ba kabaka ab'amasaza buli mukolo ogunaabeerako Katikkiro buli mukolo ogunaabeerako abakulu b'ebika nti boogerenga ku nsonga ya Mpuuga ey'okuvumirira abo abali mu kulwana okulaba nti bamuzzaamu empisa si nsigo nti ina base oba ina ensibuko weesibuka weesobola okusinziira n'ebala ebibala ekyo kibayita ekimererezi ne bw'aba muwogo era ojja mumusanga nga bw'omusigulayo oyo w'ekimererezi oyinza osangako omunwe gumu oluusi nga muwutta oba nga gwa biti era n'ofundikira nga tomufunyeemu nnyo kyamakulu ebyewuunyisa nti ebiseera ebisinga obungi ebimererezi ebyo omwana wattu bitera nnyo kubanga binyirira nosanga amalagala mu nsiko gye gamera nga ganyirira bwe gati gonna ga green oba muwogo gye yamerera mu nsiko ng'anyirira okukamala obukamazi ekyewuunyisa nti osobola okusanga amalagala amasimbe agali mu kikata agalina ensibuko yago we gasobola okusinziira ne gabala nga masiiwuukirivu naye ng'okufuna emmere totawana na kusima emmere obungi bwayo ng'eyasa n'ettaka ng'otakula butakozewo kino ojjawo omummonde kati gwatunuulira obunyirivu bw'ekibala n'otatunuulira nsibuko yaakyo wagye kisibuse ensibuko yaakyo eruddawo ekireetedde okunyirira oyinza okutomera n'ogenda n'ekimererezi n'oleka obulagala obusiiwuukiridde ate nga bulina ensibuko yaabwo mu kikata oba okitegeera bwe kiba nga ekimererezi kiba kibala ekisuuliddwa ne kimerera gye bakisudde bwe bakuwa abantu babiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne owekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga ani kimererezi mu NUP ani gwe baasuula n'agwa mu NUP gw'obombuulira kubanga tumanyi bulungi nnyo nti Honorable Mpuuga ekibiina kye yazaalibwamu ng'awagira kya DP yajja atya okubanga ekisaawe n'ali mu NUP kitegeeza nti yasuulibwa
mu kibiina kye DP wekibanga kyali kikata nga mwe yali yasibibwa bw'aba asinziira kweyo base kweyo ensibuko ye aveemu ebibala yakuulibwa mu kikata n'asuulibwa mu ttale n'amera. Kati kitegeeza nti mukulu Mpuuga bwe tuba nga tuzze mu Luganda olutuufu ekigambo kyabakozeseza ekyekimererezi ebyaddala yabeera ekimererezi nti ye yasuulibwa okuva mu DP n'amerera mu NUP. Awo mbadde nkutereezaamu katono mu Luganda. Ekyokubiri, omusajja ow'ekitiibwa omuteeketeeke obulungi omumanyirivu mu byobufuzi, ebyo byonna okitiibwa kye obumanyirivu bwe n'okuteekebwa kwe okulungi mu byobufuzi kyayamba ki DP ye okukitwala mu maaso. Ekyo kimu. Ekyokubiri, omusajja omuteeketeeke alina obumanyirivu ow'ekitiibwa ennyo ategeera ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Kijja kitya okuba nti Bobi Wine bwe yayingira palamenti teyasangayo Mpuuga ate nga bwe basirabidde yaliko mu palamenti? Lwaki mwamujja mu palamenti n'obumanyirivu bwe bwalina bwe mumutenda n'ekitiibwa kye kimumutenda kyalina n'obuteekebwateekebwako okulungi kumumutendereza nakwo, lwaki mwamujja mu paliyamenti? Obunanfuusi bwammwe obwo bwe bubonyaabonya ensi yaffe. Akasembayo ssebo ow'ekitiibwa ku bantu babiri, ani yalonda munne ku katebe gye yali asuuliddwa? Oyagala kungamba nti no Mathias Mpuuga ye yatambula n'agenda ekamooca n'alonda Bobi Wine n'amugamba jangu tugende mu NUP? Tujja tugende mu byobufuzi? Oba Bobi Wine ye yajja Mpuuga ku katebe ke mwali mwamusuula n'amugamba nti muzeeyi komawo tukole, ne mulyoka mumuza mu palamenti olwoyo amukimye Bobi Wine? Ebyo kyogamba muzeeyi tobimanyi? Era kankubuuze, Bobi Wine ekimererezi atayagala Mpuuga olw'okuba alina obumanyirivu mu politics mbu wakitiibwa nnyo okusinga Bobi Wine, era muteeketeeke bulungi mu byobufuzi okusinga Bobi Wine nga bw'okimwogerako. Ebbanga lyamala mu palamenti nga asindikiddwayo DP yaliko omukulembeze mu kakiiko kimu bukiiko bwa palamenti bwonna. Ono gwe mugamba atamwagala ye yabalabisaako ku konvoyi nga ziwerekera Mathias Mpuuga ng'amuwadde obwa leader of opposition. Ono gwe mugamba atamwagala ye yamujja ku leader of opposition ng'ekisanja kiweddeko n'amuteeka mu commission ya palamenti. Atamwagala nga teyamujja ku bwalopu n'amugaa nti wummula, wabula amugaa nti va wano kati dda wano, wonna ng'ate ne wamutadde nawe wamulamwa. Lwaki mulekerera ensobi z'omuntu z'akoze okuzimuvunaana ate ne muzivunaana oyo azoolesezza nti omuntu ono musobya? Ekyo si muzeeyi si kibaga nti ekiso ky'embuzi kirekerera omusire kitunulira omubaazi? Si lwe lugero omwogudde olowooza? Omusajja aba yakoze amanyanga ge, mumutuuze nga mukulu munnammwe mumubuulirire, mumuge nti munnange watuswazizza, twakuteekateeka, naye mu kuteekateeka kwe twakuteekateeka temwalimu bya bulyake, ate emize gino emibi wagijjeewa? Wabula mulemye okumutuuza mumubuulirire, ate muli mu kuyomba n'abo abaamulaze nti munne kino kyokola nsobi. Ekitegeeza mwamuteekateeka kubeera mulyake. Awo nalabidde ne Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga nga naye agamba nti era nga naye awaana Mpuuga obumanyirivu, era n'agamba aweesezza ekifo kye kya palamenti ekitiibwa. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro, omuntu byakola bye bimuweesa ekitiibwa, si bwe kiri? Era byennyini byakola bye biweebula ekitiibwa kye. Yakola byakola ebyamuweesa ekitiibwa, era yakoze byakoze ebyamuweebudde ekitiibwa kye. N'otuuka okuyita abakulembeze abali ku mazima, abali ku kituufu, nti bazannyi ba bugologoosi, kyova abantu bakuŋŋaana. Ng'agamba nti okuŋŋaana kw'abantu ku Bobi Wine olw'okumwagala ennyo nti muzannyi wa bugologoosi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye tuuka okwebuuza ne ngamba nti abasajja bano, basajja bakulu bano Bapookino, Bakatikkiro, Bafaaza, abakulu b'ebika, mwali ludda wange omwana avuma kabaka okumusensebula for almost 1 week ne musirika nga abataliiyo.
nga noono omuteeketeeke wammwe era ow'ekitiibwa wammwe omumanyirivu ennyo mu by'obufuzi looya Mulamba eyali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Sseggona musajja wa Kabaka looya Mulamba yali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Katikkiro Peter Mayiga looya Mulamba yali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Mwali ludda nga bavuma Kabaka ne musirika nga bwe kituuse ku Mpuuga mwenna mujje ebiso ebyambe n'amajambiya mujje mufaafagane n'abo abali mu kuteeka Mpuuga mu layini n'okumuzaamu empisa. Mwali luddawa. Mwagala tugamba nti ekyokuwummuza Mpuuga mu kifo ky'addemu ekya komishoni kinene nnyo, kyetaaga nnyo okuwa obudde n'okukyogerera ennyo okufuuka sipiiki za buli mukolo awanaabera abasajja ba Kabaka ab'amasaza, buli mukolo gunaabeerako Katikkiro, buli mukolo gunaabeerako abakulu b'ebika nti boogerenga ku nsonga ya Mpuuga ey'okuvumirira abo abali mu kulwana okulaba nti bamuzzaamu empisa akole emirimu gy'akola mu ofiisi ze nga takosa ofiisi ze kumenya mateeka, nga temwazifuula speech ez'okuba nti buli mukolo mumuyimirira muvumirira ekikolwa eky'okuvuma Kabaka n'okumutobola n'omuyisaamu amaaso. Omwana oyo kyeyakola nga n'essaawa eno gy'ali alinga ayimiridde mu musango gw'okufaayo bw'afaafagane naye ye full figure atalina kifo kyonna kyakolanga mu Buganda, naye nga mu balooya abayitirivu obungi abali emmengawo mu gavumenti emengo musirise wabula ku Mpuuga mwenna mwasituse. Kitegeeza ki ekyo? Mwagala tulowooza nti mwe mwatumanga omwana n'avume Kabaka yensonga ki temwafangayo? Bwe kituuse kukuza empisa mu Mpuuga n'okumulambika obulungi aleme kweyambisa ofiisi ze kumenya mateeka, mwenna ne musitukiramu ne mutandika okulumba n'okuvuma n'okukakkanya n'okutyoboola abakulembeze banne aba NUP abali mu kukola omulimu gw'okukuuma ensi ya bwerufu. Ebadde nga njogerayo ssebo w'ekitiibwa Katikkiro nti twagala omulembe ogw'obwerufu. Kati bwerufu ky'obusinga omuntu okugamba ono nti owaayo okubbi kibi, lekera awo obubbi, sooka ove mu ofiisi mubbira oddeko ebbali wetondere bannayuganda bw'omulama beetondera okomewo mu ofiisi oweereze. Aye ne munyiiga bunyiizi bwerufu kibimwogerako. Kitegeeza nti ekigambo obwerufu kye mukozesa temukimanyi mwogera kyogere. Kati ekigambo ekiyitibwa obwerufu kyekyo Bobi Wine kyakola. Directly President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ajja batereza mu layini, mujja kufuna we mugwa, mujja kwetereza mweka era mujja kumanya nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ye President wa kuno eyalondebwa. Tewali agenda tutiisatiisa, tewali agenda tugamba bibuuzi bye mbumanyanga His Excellency manyanga mbuki kababe Bannadiini etujja bawa chance ffe kye tuliko tukimanyi ate era tukyagala, twagala ggwanga lyaffe excuse me, twali kintu kirala ky'amaanyi kitwagala okuggyako obuyinza okudda mu mikono emirongoofu egy'Abannayuganda. Awo tutambule buli kimu tukitambulize ddala bulungi.